nava mu ddwaliro nga sirabye ku maama wa Alimpa. Buuza bannamawulire nava ku ddwaliro ssaawa mmeka zaali mu 9. Maama wa Alimpa yatuuka ssaawa mmeka. Maama walaga faya ku ssimu gye nasooka okukuba gwe nakwasa n'angamba nze maama waabwe ne muto we yegundi ne mugamba dduka nave mulago nga simulabyeko. Ompulira basisita balaga faya basengaawo basisita bwe yajja gwe nasooka okugamba nti tunoonya sente za ddagala n'abula namunoonyanga bannamule mulaba ngamba noonya sibalaba okitegedde kati Alimpa nze sigenda kulemesa bye boogera wabula nze mmanyi nti ku bye nakola njagala abasiima bajja kusiima ne bwebanga famire ya Alimpa ekyo kyeyina okusasula Nduga kitegeeza bo kakodyo kaali kakumenye kabanoonye sente mu bantu. Nze maama wa Alimpa yali andabyeko. Mama Fina yajja. Gwe buuza maama wa Alimpa yali andabyeko. Tigambe Mama Fina bwe yajja ku ddwaliro Mulago. Nakuwa kakadde ne maama wa Alimpa ne naye bino byenjogera mumanyi lwaki nabadde ŋŋaanye anti wuliriza lwaki nabadde ŋŋaanye nze mu nsi wano mmanyi abayimbi tetutegeera ekituufu tetutegeera lyenswa lwaki nawulidde nnyo Abudumulasi ng'abyogera ku mikutu ne simwani kulanga mmanyi anoonya mawulire omanyi omuntu bwagwa anoonye wali kamera atandika okuyimuka okitegedde nabadde ŋŋaanye omwani kula naye lwaki nsazeewo kuba munoonyeza bangi nandaba kisusse inze salaba ku maama wa Alimpa salaba ku maama wa Laga Fire omukyala gwe nalabako nga maama yali maama wa Grace ompulira wabula nalaba baganda ba Alimpa era bwe bamala okukwata esente Mama Fina nga azireese teyazikwasa nze era nange yali tandabye yazikwasa omuwala oba bamuyita maama wa Alimpa omuto ompulira omuwala oyo baba malumukwasa sente Mama Fina afuluma aba agenda okuva we yazimukwasa kyenva mugamba maama oyambye bano ni waliwo n'abatamanyiddwa abali munda n'agamba kwata akakadde kano mutandikiraawo njagala okubabuuza njagala bwe mba mwagala musobola okuddayo gye nagulanga eddagala kuba baali ntumanga ne ngenda ku geeti eddagala lye nagulira abantu abo baali baagala tukuŋŋaanye bucupa abasawo babukuŋŋaanye nti lino lyabadde lyono lino lyabadde lyono lino lyabadde lyono ontegedde nagula eddagala bye bansaba mu kulongosa muganda wa Laga Fire oli omwana gwe bagamba nze nayita muganda we oba yali mulamu oba muganda we ne mugamba beetaaga ki mpe empapula tulabe ekintu kye beetaaga tukigule mangu ontegere ne nkwatagana naye Laga Fire nga ye ndaba aliko bulungi ompulira bwe namala okusaasaanya ku ssente awo nze kennyini nakwata emitwalo 10 kuba nali mpeddemu ng'omuntu nali sijja kusuza omoroka yangu olw'okuba naleese balwadde nenjiwamu amafuta kuba namanya bwe siiwamu mafuta nenkeera sigera kusobola kufollowinga bafudde nayiwamu emitwalo 10 ompulira nenkwata emitwalo 10 nenjiwa muganda wani wuliriza nenjiwa muganda oba senga wa Laga Fire ne mugamba sente zino zikukuume wadde ye ku mawulire ku internet nalabye agamba yatuwa obusente butono erinze saali banka era saali nabaana bangawo nti benali nzijanjaba baali baabwe okitegedde nenkwata emitwalo 10 nenjimulekera mu ddwaliro naye njimulekera ye obwongo bwali bumulaga nti bwe bampa akakadde kano ngenda kukwata emitwalo 3 njiwe ono ngende wali njiwooli njiwe ono nga tebamanyi biki obwedda bye twetaaga wano tebamanyi naddagala lyenguze lyammekeera lyetaagisaaki okitegedde nenvaawo nenvuga emmoroka nengenda ontegeera baganda balaga Fire kye manya Alimpa kye bagamba mbunduga alabika yatubba ndowooza muganda waabwe bwe nabalumba ne ngamba Sophie munoonya kujja Grace mu mochari munoonya kujja Yohani Kabuye ne mbagamba mugamba abantu be bawadde akakadde nga naffe bwe twakoze omutima ne tubayamba ompulira ne tubajja mu mazzi nga tetulinze kamera nti tuzze kwerabisa tuzze kuyamba nabo babeere bantu bakulu bakwateko emitwalo ameka 2 bagawe family ya Kabuye 2 bagawe 3 bagawe family ya Grace bajja abantu mu mochari kuba ne gundi reference okubajjayo yali yeetaagaawo process yali yesete no bino byenjogera nze siri Katonda nze ndi musajja musamize mama wa Alimpa bw'aba byayogera abikakasa amanye nti nze gwakonjera ndi mwana nga gwazaala otegedde bwe mba nayamba mutabani we ategere nti gwe nayamba tanava mu ddwaliro tamanyi biddako kuba neze bakayanira size zigeno muwonya era Mama Fina akyateekamu otegedde mama wa Alimpa
abeere bubeezi muntu mukulu aleke kuwuliriza bigambo by'abayimbi kuba abamuwa ebigambo ebyo nze manyi babimuwa naye tebaaliyo. Mwalabako Abudumulasi mu ddwaliro kuba ye yakulembedde kino mwamulabako. Emmoroka ezaayita ku bantu abo gundi yayitawo ono kireva gye yayitawo era n'okudda okunona maneja wange bamala mukubira nti owaaye bemuyiseeko bayimbi lwaki yabayitako nze lwaki saayitawo. Ebimu ebiruma omuyimbi Alimpa Ronald agamba nti nno bwe bakuwa akakadde n'ogamba nti wajjanjaba bali kyokka ate nga n'omu ku balwadde abaliyo Alimpa yamujja. Kati mbuuza akakadde baali babagambye nti yebbiirwa emala omulwadde oyo gwe balongoosa. Bwe baba bantuma ebintu nti leeta ebintu ebigenda okulongoosa eddagala n'ebikozesebwa bitugenda okulongoosa omuntu yali amanyi nti eddagala eryo lyendeese lye ligenda omujjanjaba. Senga waraga faya yabaddeko na Abudumulasi. Ontegedde? Lwakuba nti kati nze bwe nvaako waya n'ebyenjogera bibula abantu abo bakujjako wayo oyinza n'okkuba omuntu oluyi lwa nsonga. Bwe mba nagula eddagala babeere bantu bakulu. Alimpa bukyabeera mu ddwaliro miliyoni 2 mama fina ze yamuwa ze zimala abasawo ne gyali ze zikyakola. Era ebimu ebisinga omuluma nti ebisinga okuluma mmwe nti buli ajja ayamba Alimpa. No, kati obusiru bwa famire bwe buno. Nze bwe nagamba nti buli muntu ajja akuba essimu agamba njagala Alimpa. Ne mbagamba mba muyamba Alimpa muyambe n'abaana abaliyo. Kuba obizibu babifuna ku lwa Alimpa. Ontegedde? Lwaki buli omu afokasinga ku oli bano si baana? Kati ndowooza bo balabanga agambye nti temuddamu kuyamba ani. Naye nga kye nali njogera kyali kiyamba nti muyambe bonna si kubuyamba atya omu. Nagamba Sophie ne mugamba bakwateko ssente ezo ne bagaana. Era bwe baagaana ne ntambula ne mbaviira. Okitegedde? Kati bwe mba nabaviira baali bazemu okusinkana bukyanva emulago. Oli lwedo zikuddiza. Enki Zibaze zikulwa miliyoni 2 agenda zikuddiza. Anti bagamba abanaku beekina munze kasiba nti nga toyina namuguwa. Bw'oba oli mu ddwaliro ng'onoonya buyambi ojjawo ezo ddiza Nduga. Okitegedde? Ate kati nze mbadde njagala bino ebya kamera bimuleese. Tugende wali Alimpa yaŋŋamba Nduga wanziba. Mveyo nga ntegedde yali andabyeko. Kati nze nkati Abudumbe naye buzibu ki? Ngenza okujja mu kisaawe nga yagwa namwegombako kuyimba namwegombako kuntutumula nga naye akyeremeddwa ngenda mwegombako ki? Abudu yavuddeyo n'agamba mbu Nduga aleete embalirira. Yamanya okubalirira yakubanga ebisaawe ng'afuna miliyoni 10 olunaku lumu. Lwaki zaamulema okubalirira okwezimba? Abamusinga tebatandise ennaku zino okuyimba. Kuva mu ddwaliro nga sirabye ku maama wa Alimpa. Buuza bannamawulire nava ku ddwaliro ssaawa mmeka? Zaali mu 9. Maama wa Alimpa yatuuka ssaawa mmeka? Maama walaga faya ku ssimu gye nasooka okukuba gwe nakwasa n'angamba nze maama waabwe ne muto we yegundi ne mugamba dduka nave mulago nga simulabyeko. Ompulira basisita balaga faya basengaawo basisita bwe yajja gwe nasooka okugamba nti tunoonya sente za ddagala n'abula namunoonyanga bannamule mulaba nga mbanoonya sibalaba. Okitegedde? Kati Alimpa nze sigenda kulemesa bye boogera wabula nze mmanyi nti ku bye nakola njagala abaasiima bajja kusiima. Naye bw'ebanga famire ya Alimpa ekyo kyerina okusasula Nduga kitegeeza bo kakodyo kaali kakumenyeka banoonye ssente mu bantu. Nze maama wa Alimpa yali andabyeko. Yali andabyeko. Mama Fina yajja. Gwe buuza maama wa Alimpa yali andabyeko. Tigambe Mama Fina bwe yajja ku ddwaliro emulago n'akuwa akakadde ne maama wa Alimpa ne bamuwadde. Naye bino byenjogera mumanyi lwaki nabadde ŋŋaanye anti wuliriza lwaki nabadde ŋŋaanye. Nze mu nsi wano mmanyi abayimbi tetutegeera ekituufu tetutegeera. Yenswa lwaki nawulidde nnyo Abudumulasi ng'abyogera ku mikutu ne simwani kulanga mmanyi anoonya mawulire omanyi omuntu bwagwa anoonye wali kamera atandika okuyimuka. Okitegedde? Nabadde ŋŋaanye omwani kula. Naye lwaki nsazeewo kuba munoonyeza bangi nga ndaba kisusse. Nze saalaba ku maama wa Alimpa, saalaba ku maama wa Laga Faya. Omukyala gwe nalabako nga maama yali maama wa Grace. Ompulira wabula nalaba baganda ba Alimpa. Era bwe bamala okukwata essente Mama Fina ng'azireese teyazikwasa nze. Era nange yali tandabye yazikwasa omuwala oba bamuyita maama wa Alimpa omuto. Ompulira omuwala oyo baba malumukwasa ssente Mama Fina afuluma aba agenda okuva we yazimukwasa kyenva mugamba maama oyambye bano ni waliwo n'abatamanyiddwa abali munda n'agamba kwata akakadde kano mutandikiraawo.
njagala okubabuuza njagala bwe mba mwagala musobola okuddayo gye nagulanga eddagala kuba baali ntumanga ne ngenda ku gate eddagala lye nagulira abantu abo baali baagala tukuŋŋaanye